Nkale buterevu nnyo abali ku mukutu gwa Uganda ey'enkya mbaaniriza yenze muzzukulu wa Gabunga Moses Wamala nnaku z'omwezi 23 omwezi gwa kuna omwaka 2026 wenkoledde episode eno ey'olwaleero. Ebigenda munda mu maaso munda mu ggwanga Uganda mwanatu ebisinga bikaabya, ebinakuwaza, ebinyiiza n'ebiswaza. Noonya ebisese bo ebisanyusa sabbiiti eno n'omwezi guno mwaka guno sinnabiraba nti waliwo ekintu ekisanyusizza abantu sinnaba kubeera nga nkiraba mwanattu naye byo ebinakuwaza, ebinyiiza, ebiswaza, ebikaabya byo biyitirivu nnyo. Kaakati njagala tugende ddiipa okugenda ebuziba mu nsonga eno ekyabaddewo ennaku z'omwezi nga 22 omwezi ogwokuna omwaka 2026 wali kugaba community church awaagwa enjega y'omusajja eyagenda mu maaso n'akwata ebyambe n'asanjaga abaana bana. Christopher Okello Nyum government gwegenda mu maaso okubeera nga ewozesa ku byekuusa ku musango guno. Abaana baafa bye tumanyiiko, abaana abasatu baali bavangulu eyo. Abakulembeze batutegeeza nti n'omukulu eyabasanjaga nti wa Nwoya district gyasibuka ava mu Nwoya eyo nti gyava bye bitugambibwa. Naye ebintu ebyakalabikira ku mboozi eno biyitirivu nnyo naye okuzzaako emabega okuwaako ebitonotono by'olina okumanya nti sofa obujulizi obwakaleetebwa oba obuleeteddwa mu kkooti okusingira ddala abanoonyereza ba police ba investigators batutegeeza okusookera ddala ku baamukebera omutwe bonna baatugamba nti omukulu mulamu. Statement eyajjamu nti yali anoonya bya bugagga okuyita mu child sacrifice oba okusaddaaka, ekyo twakitegeera baakyogera. Ng'agenda okukola bino alina okunoonyereza kwe yasooka okukola ku mitimbagano internet, n'agenda ku Google n'anoonyereza era ku ngeri gye basaddaakamu oba gye batematemamu oba gye battamu. Kuba okusaddaaka si sacrifice yokka mu lulimi olwaffe wano oluzaalirwa n'Oluganda. Ekigambo okusaddaaka kirina amakulu mayitirivu naye nja kukugirayo kale okutta. Naye nga okusaddaaka nakyo ne bwe tabeera nga ya human sacrifice oba any sacrifice naye era amakulu era gaba goleka nti yasse. Bwe kiba kiri ku muntu okusaddaaka kwe kutta. Ebirala byoleka nti omukulu ono ssebo yasooka n'afuna n'obudde obugenda maaso okubeera nga anoonyereza ku masomero ag'abaana abato aga nassale gasobola okubeera nga akoleramu agamwetoolodde. Omunoonyereza wa poliisi yatugamba akola ku cybercrime yatutegeezezza nti Christopher Okello Nyum ono yatwala obudde n'agenda ku internet anoonyereza amasomero agamuliraanye schools near me in quotes agalimu abaana era n'agenda mu maaso n'agalambulako. Ebirala ebitutegeezebwa abanoonyereza ba poliisi yes batugamba nti ebyambe ebyaleeteddwa oba ebizibiti byonna baabikebera endaga butonde era biriko mwanattu engalo ze era bikakasibwa n'omusaayi ogwasamuka naki ogumu ku gwo gwa Christopher Okello Nyum. Aba forensic department aba police bakikakasizza ekyo. Ensonga endala gye tulina okumanya n'okutegeera nti obujulizi sofa obwakaleetebwa bulumika era bumuteera ddala ku crime scene enjega eno we yakolebwa. Ebyo nno okuvannyuma lw'okugwawo omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni munnamagye yagannyuka generaali yalagira essiga eddamuzi likole okunoonyereza okwa speed eyayiriyi n'ab'ebyokwerinda. Musajja Kalibutemo nawozesebwe mu lujjudde lw'abantu ku speed eyayiriyi mu lulimi olufuutifuuti speed trial era mu ngeri ya kooti y'abantu oba giyite mobile open court era n'alagira nti ekikolwa ekyo oba ekyokutuuza kooti kikolebwe ddala wali wennyini waagwa enjega ku Gaba Early Childhood Development Center. Bye tumanyi ekifo ekyo kya musumba era aludde mu kisaawe ky'obuweereza ebbanga ddene, so spirituality ayinza okubeera nga tagiri wala nnyo. Ka episode akoolwaleero tugenda kugenda ebuziba mu spirituality ebyemyoyo okwongera obinnyonnyoka. Ebintu bingi nnyo bye tubuusizza amaaso munda mu ggwanga Uganda ne Ssemazinga wa Africa yenna
okuviira ddala bakyeruppe lwe bagenda maaso okutuleetera eddiini n'okututaataaganya emitwe n'okutegeera gye tukomekeredde nga ebintu bingi tubibuusizza amaaso. Bukyanga enjege eno egwawo bwe batandika okukozesa bintu bingi biguddewo, gamba nga omunnamawulire okusimattuka okusimbayo ekitooke ng'amba emagombe, anti emmotoka eya prison yayiringita n'ekomekereza nga batugamba nti yalemerera omugoba waayo okukomekereza ng'erinnye ate omwana yali ku kamera ow'amawulire. Ensonga endala sabbiiti ewedde nze kennyini nakirabako abaaliwo awo baawona laddu. Ogwo nno gwe mulundi ogwandaga nti ekifo ekyo sirina kubeerawo era n'enkyamuka n'okutuusa olwaleero siddangayo. Naye waliwo obubonero obweyoleka bwe njagala tulabe. Bwe tutalina kubuusa maaso niyinza okubeera nga si bubuusa maaso naye muganda wange Mulindwa, jjajja Mulindwa ajja kubeera nga ntegeeza. Abamu erinnya mutegeera nnyo lya Nagamanage. Anagamagulu. Abamanyi Oluganda olw'ebuziba temunowooza nti ate nkedde naye nga ky'oba omanya olunaku olw'egguleera ennaku z'omwezi 22 ebifaananyi ebyo by'olaba byebyo ebyabaddewo. Enkuba bikocco oba enkuba eyafudembye yatwalidde n'eddakiika 4 zokka bwe ziti wazindaba. Mwanattu neereka omulamuzi yasimattuse. Omulamuzi yasimattukidde watono nnyo. Weema mwe babadde batudde omulamuzi, bannamateeka n'abalamuzi abalala ne Christopher Okello avunaanibwa. Munnange enkuba bwe yatonye yabaddemu n'ekibuyaga byonna n'ebiteeka wabbali. Mu bufunze tuyinza okugamba enkuba yabafungudde. Ate mu ludda eno abaagala okuwulira olunyaanyimbe, that is nature versus law. Nti waliwo abaagala okugoberera amateeka gano agawandiikiddwa n'ate eriyo ne natural law, amateeka ag'ensi agafuga ensi. Ensi efugibwa buwangwa nnono n'enzikiriza n'ebintu ebirala byonna ng'amateeka ago waliwo gatajja kukolera. Simanyi ssemateeka, simanyi my lord under this law, ebyo ng'ate the principle of natural law oba the principle of natural justice ebyo nno mbitadde mu buwakatirwa in courts. Principle ya natural justice nti eri abamu abagamba nti omuntu teyeefiira, sinakugamba ate era bwe kiri. Ojjukira ebyali mu kufa mu kuziika Jacob Lokoli Olanya ng'ensi ekyebuuza ani yakoze ekintu ekyo, naye ani yakoze ekintu ekyo, twagala tumulabeko. Baali bakyabyogera. Weema neekola ekintu kyekimu ekyabadde wano eno. Kaakati nno olwaleero kasineema kagenda kubeera kabwongo. Mwana tuwuliriza oggyemu ekyokuyiga. Bino byonna ebigwawo ku sipiidi ya kizungirizi kibitegeeza ki? Birina kye bitegeeza oba nze nga Wamala ndi wano kweyogezaamu bweyogeza naye nga birina kye bitegeeza? Sabbiiti ewedde baawona laddu yali y'amaanyi nno era kkooti yayimirizibwa ku kigambo ky'omulamuzi nti tugyongereyo. Olunaku lw'eggulo nga 22 ogwokuna omulamuzi teyalinze, yasifubutuse bufubutusi eyo nature. Ku luno teyadijanize, teyayabudde kkooti na bigambo bye. Embeera y'obudde yagenze maaso okubaabula nebagamba nedda wano temulina kuba obubonero obubaddewo nno buyitirivu nnyo. Eno emmotoka neeyiringita ekitatera kubaawo. Tekirabikalabika olw'ensonga abavuga emmotoka z'ab'ebyokwerinda bonna bakugu batendeke. Tolowooza nti driving school obutendeke obuyigirize bwe baayitamu bali bakugu, ky'oba omanya. Era tebakulima nti emmotoka yalina mekanika simanyi gundi disadvantage anye ekizibu kyonna. Bazeekebejja, tebakulimba. Ne waliwo nga kabonero nga mbeera. Kale kaakati eyo olwayo njagala muwulirize byonna ebyakabaawo. Basimattuse laddu, enkuba eyimirizza session, byo bya wiiki ewedde, akabenje, ebyo byonna kati ne olunaku olw'eggulo byebyo ebyabaddewo byolaba ku katambi. Kaakati njagala tubigendemu ebuziba tunnyonnyoke emyoyo. Waliwo yaŋŋambye nti naye tusobola okubeera wano ng'omu ku battibwa kuliko kasowole oba kwaliko kasowole oba sinakindi ng'omu ku bazadde be oba kwabo abaana abattibwa nga kuliko omu ku bo oba ababiri
nga mwanattu kwaliko Kasowole, omulongo Kasowole. Bintu bino nno by'abantu nno bagenda maaso kubeera nga bawuliriza n'okutegeera banaamu abagoberera ennyo eddiini na biki okugenda eddiini ery'ekisiru. Muyinza vidiyo eno gireka oba sinakindi okusooka okuwaayo obudde muwulirize. Jjajja Mulindwa ajja kunnyonnyola omulongo Kasowole yaani, akola ki singa ebintu nga bino bibaawo, era singa tetubiwadde budde, tetubiwa budde, ki ekiyinza okuddirira. Puroguramu ekoleddwa ku makya era enkuba efudde emba, era kituufu okugamba nti mukulu wange ssebo amakya amalungi wasuze otya eyo, nesuubira nti eri amakya amalungi omwaka guno. Simanyi oba tunaafuna amakya amalungi omwaka guno. Ssebo wasuze otya? Nasuze bulungi nnyo muganda wange omuzira Mamba. Muganda wange Wamala, ssebo webale kuweereza era webale kubangula bantu ng'oyita mu bigambo ebiryowa emyoyo, ate ng'oyita mu bwamawulire obwa jjajjaffe Kawumpuli, kubanga mw'oyita okusomesa ensi eno. Olwaleero luno mbuuliriza ebigambo ebyo, mpuliriza nnyo ng'oyogera, mpeera era nkuwuliriza nnyo ng'oyita ku mikutu egy'enjawulo ng'oyogera ebigambo ng'obuulira ensi obwamwoyo oba oliawo n'ebirala ebisukkaawo. Jjajja Mulindwa musajja yakkiriza okusamira, era kwe bayita omusamize yassemize nga muzzukulu wa Wamala ku buuyi obwo. Kale nno njagadde okutegeeza ensonga eyo gy'ombuuzizza oba gy'obadde oyogerako. Omwoyo buba bwa mwoyo. Tutandikirawo ku bubonero bwe twakalabya eggaba, obubonero so tumenyerayo kano ne kye butegeeza. Tutandikirawo ssebo. Obubonero obwakalabwako obubiri oba obusatu n'obukyeyongera. Ssebo. Kubanga omuntu ekisookera ddala mu nzikiriza yaffe eno, abantu gye batannategeera bulungi nti omusaayi gw'omuntu kinene nnyo okuyiika. Esaddaaka eyinza okuba nga esingayo oba esemba waggulu eri kusaddaaka omuntu n'ayiwa omusaayi ne bwe liba ttondo bweriti. Era omusaayi ogwo gujja gulondoola kati abaana baasoba mu baana abana oba baasoba mu basatu bafuuka abana. Buli mwana alina obuufu bwe yayitamu okusinziira ku bajjajjaabe. Abaana nga boogaanye kuyinza okubaako Kasowole oba kuyinza okubaako omulongo ow'engeri yonna. Abo tebatambaalwa kubanga tebaba bantu. Owulidde? Giba misange egiwedde emirimu. Kati Kasowole ansooke mwogereko katono. Abantu bamumanyi bamutegere yaani ajja atya. Oyo mulongo mu balongo mukulu nnyo. Nti yasooka ye mulongo asookera ddala. Owulira oyo omwana aleeta obugero obwo. Asooka. Mba muzadde abaana bonna abalongo mu kika. Temusobola kubamala oba kubazina nga Kasowole tannakwatibwako. Ajja bw'omu bw'ati si babiri naye aleeta ebigere. Kasowole oyo amala ebibamba mu kika biyitirivu nnyo. Ndowooza abantu balambulire bulungi nti yoyo omwana azaaliddwa oba azaalibwa ng'asoosezza ye mulongo azaalibwa ng'asoosezza magulu. Yoyo Kasowole. Okirambulula obulungi. Bangi nnyo nno abafunye omwana oyo mu bika byabwe naye ne bamulagajjalira olw'obutamanya makulu gamulimu. Naye ffeena ab'enzikiriza abamutegeera obulungi tumutwala nga kikulu nnyo nti tosobola ekika kyonna nga kirimu abaana abalongo tosobola kubamala oba kubazina nga Kasowole tonnamukola ki? Tonnamuwunda. Yasookerwako. Abamu kye tuyita okusiba. Yasumulula emikisa gyonna mu kika
bali balyoke baddeko abalongo ababiri abo oba abasatu n'abalala. N'olwekyo nzirayo ku nsonga y'omu sajja oyo bwe twayise bumuze muyita mutemu eyatemula bwebanga yali saddaaka nga gyakola waliwo saddaaka ennungi embi naddala ddala ng'otuuse ku saddaaka ey'okugyawo obulamu bw'omuntu. Abaana abo baali baana abatannaba kusobya ku maaso ga Katonda. Yes. Emyoyo gyabwe gikomawo n'amaanyi ga Katonda nti tebannasobya, tebannateekebwako mazambi gonna, bakomawo n'obusungu bungi nnyo. Kyenkugambira nti omulamuzi ng'atudde awo amala bitono biba bigiziddwayo ewa Katonda oba ewa Ssaabalamuzi Ndawula. Fumba omwoyo biddayo. Kati Ssaabalamuzi Ndawula y'alina okulawula okujja alamule omusango ogwo kubanga essebo nno kankubuulire taata Wamala essebo gakyali maki mabaga gakyali mabaga. Lindako mukulu wange bino tukyazannyamu tukyaliisa bijanjaalo mpiso eggaba mukyaliisa bijanjaalo mpiso. Lwaki ogamba bwotyo nti gakyali mabaga? Eyakivuddemu n'ogamba kanzire ebbali ndabe bulabi ndekeraawo okwenyigira mu mbeera eno oli mugezi nnyo. Siyinza kulaba mmotoka ng'egiyayiringita bwetyo kubye mbadde mu Uganda nagambye nenjabuka ebuggaba sisala nayo kati paka ng'ebyo biwedde. Omusango ogwo bwe gunaabaamu amancoolo ku kyatwala bangi ako kanziriremu bwe gunaabaamu amancoolo agali emabega waagwo okufutyanka Katonda agenda kuviirayo mu buli ngeri yonna yonna ensi etegeere nti waliwo ekitali kirambulukufu omusango ogambye emabegako. Yes, yagenda maaso. Obubonero obulabye laddu ya mukama wange oyo kiwanuka nzi yantuulamu bw'aba zitandise okweswanta n'okwesonza mu mbeera nti buli omusajja oyo olumufulumya bwe bati ne bamuleeta obatudde wajjawo obubonero obulaga nti nawo wajjeko okuyiwa omusaayi. Yes. Banda lya mwenge ligwa na mwenge kutusuubira nti omusaayi guyiika ne guta ate bwe guba guggwawo ne gugenda na kirala na mazzi era gugenda naki na musaayi. Yagamba nti bwe yateekawo ettama lino ne bakubako oluyi yagamba oteekangawo n'eddala ge mabanja getusasulira nti banja lya mwenge ligera lya na mwenge. Akati omusaayi ogwayiika eri ogw'abaana abo abatalina banja lyonna, abatalina mazambi gonna, ekyo emigerengejjo gimalawo. Wandibaddewo obulambulukufu obwerufu okumalawo omusango okumalawo emigerengejjo egyo. Ontegedde bulungi kye ngamba mwana Wamala nti omusango ogwo tegwali baddemu mancoolo gonna. Alissa munne ekitala tetuzaayo obw'omwoyo eno ewaffe naye tumanyi okubikwasa bannyini bo. Yes. Tetuzaayo nti wandemudde nange nkutemule. Ate gwe okirekeraani
Akusingako mu bw'omwoyo. Yo bw'omwoyo n'asala entotto. Kati laddu zitandise. Bajjajjaffe Kiwanuka weebali bamusisi weebali bajja kusisimula embeera yonna baleete obwenkanya eri abazadde b'abaana, eri famire z'abaana abo, bazireete obwenkanya. Buli anaakyenyigiramu ng'ali ku negative side ajja kugabanako obw'omwoyo, ateekwa okugabanako. Njagala onzizeeyo wali emabega bwe tubeera nga just in case katugambe nti kwaba abaana abattibwa kwaliko Kasowole oba muzadde we, njagala abantu ogende ebuzibu oba nnyonnyole Kasowole bw'abeera takoleddwako mikolo obanga akola biki mu mbeera eno n'obubonero buno, era tuyinza obutabubuusa obutakibuusa maaso nti wandibaawo embeera bw'etyo. Okay, ku sayidi endala buli okirese bulungi. Oluusi tulagajjalira ensonga ezo ez'abaana ddala Kasowole. Bya mirundi ebiri nti ennyaanya emu eyinza okuvunza nti ennyaanya endala oba evunza ekisero kiramba. Omuntu omu bw'ati abeera mu takisi nga yalina obuzibu, takisi n'egwa n'agenda n'abantu abalala nga 6 abasobamu, naye nga muntu omu ye yavuddeko emirerembe. Kakati ku sayidi endala bw'obamu omwana ng'ayinza okwesanga mwana yabadde Kasowole, abazadde baamulagajjalira ne badda mu by'eddiini, abalala ne bagaana okumukolako nga bwe kiteekeddwa okubeera, okuwummunda mu bulambukufu bwe ng'omwana omulongo oyo Kasowole. Asobola okuleeta okuzza backfire. Atya? Asobola okuzza backfire. Agiddiza mu bintu bingi nnyo nti mu famire ayinza ogikuba obwavu. Ayinza ogikuba endwadde nga zonna zibitambulira ku oyo Kasowole butamutereeza, n'aleeta abaana okugongobala mu kika. Kati emirerembe giyinza okujja nga gya accident naye gyonna giva ku Kasowole. Yes. Okiwulidde? Mbiwulira ssebo. Ate ebiseera ebisinga abaana abo baloota baleeta obubaka ne bakola obubaka ne babuleeta mu bika. Era ab'ebika abamu ne balagajjala ne bagaana okuggyayo obubaka obukulambulula. Owulidde? Naye singa baba bulambuludde nti abannange nsina obubaka bwe buti eri omwana bwati. Oyo Kasowole ne magobwe bazibuzibu ne mayanja. Balimu n'ebika. Abo bonna balongo. Okay. Kubanga bw'ozaala mayanja. Mayanja nno musango oguli mu gundi 2. Oyinza okuzaala amazzi oba oyinza okuzaala. Ekyamazzi nkitegeera kino nga we tulaba ku ne balamye mayanja. Weebale nnyo. Oyinza okuzaala amazzi oba ensolo. Yes. Era oyo aba mayanja. Ate bw'ozaala ekyewalula oba ozadde magobwe. Abo bonna baki? Balongo. Naye obulagajjavu bungi nnyo eri abaana abo mu bika. Abaana abalala tebalagajjadde, naye bano abakyala baffe abazaala abaana mu ngeri y'amancoolo. Agenza azadde omwana bamuzaalidde mu kakiriniki, omwana bamulabye owookubiri nga batuga. Oba tebamutuze ng'omusawo atwala ebweru ng'akasuka. Nkulaba. Abo bwe badda mu nzira ndala. Ate amaanyi gaba mangi. Amaanyi gaba mangi. Baddira mu nzira nga yakubanja. Temwansuula. Kati tutunuulireko ku bana abazaalibwa ng'asoosezza magulu just in case ku bano
abattiddwa oba bazadde baabwe oba kuliko omu ku abo embeera eno gye tulaba esobola okubeerawo n'esukka ne wano. Embeera yo esukkira ddala bwe baba tebagirabuukiridde. Era fuffe abantu ab'obuwangwa n'ennono ky'ogambye kali nti tuyinza okusuulayo gwa naggamba lwakuba ebiseera ebisinga tujja mu nsonga zino nga bamaze kutudduukirira kutukubira mulanga. Otegedde fe tujjamu kubanga lwaki etteeka eryaffe terinaba kuteebwa officially bakyatutwalira mu bwa wiiki dokita. Okategedde tukyali mu bwa wiiki. Kakati tosobola kuvaayo bulambulukufu n'ogamba nti waayi wandibaawo ensonga bweti okuggyako ng'abazadde b'abaana abamu bavuddeyo bo bagamba mutusalire ku magezi mu mbeera efaanaganako bweti waliwo kubanga waliwo ki obuzibu obufaanaganako bwe buti. Ekirala ewaffe vaale byama ensonga ezaffe tutera kuzikolera mu biki obyama era okuggyako era bano boolaba bagenze ne bakwata tugenze kukwata mubbi mu lwatu. Yes. Jajja n'agga nti kakati jajja kandeete enjuki namuzinda agenda azinde kandeete bundi magobwe omulongo oyo eyewalula ajja ntukwatira omuntu bwati nga kiyise mu b'amateeka nga bakwataganye ne famire eri ekoseddwa. Awo netuvaayo netusobola kuvaayo mulambalamba kubanga ate awo biba by'amateeka. Tegedde bulungi. Essebo. Naye nga ensonga yeeyinza okubaawo nga bw'oyogedde mu baana bano mulwandibwa mukasowole eyasanjagibwa ng'akyaliko emirembe n'okukaaba okw'amaanyi ennyo okuyinza okuleetera sigati oyinza okuleetera eggwanga entata. Yes. Kubanga abakyetabyemu bangi gulo kati musango guli mu kooti y'abantu. Okitegeredde kati kizze mu ki? Mpabulamuuko mu mpanga yaffe mu nnono. Ekintu kino ekikolebwa ddala kituufu kiri mu butuufu ekyokugamba nti awazzibwa omusango we tuba tudda nga ne kali butemu waali mu nnono njagala onnambulula ekikolwa ekyo ate ffe ne tukomamu bwe tugenda ossalira omusango kuba tuli mu Buganda tetujja kukyejjako tuli mu Buganda naye tulina okumanya empanga yaffe obuwangwa n'ennono weebiri yadde tugezaako okwebuzaabuza n'okwesiriwaza bisuula wabbali naye weebiri era biraga bisobola okujja n'amaanyi bye bitusinga amaanyi. Ekikolwa ky'okusalawo nti ate tuddewo we tuba tutuula ennono egamba ki era bino bye tulaba tetubeera nga tuli mu nsobi. Eyo nno kankubuulire obuuyi obwange enzikiriza gyenzikiriza nti nzikiriza mu buwangwa na nnono. Mu bwemyoyo ekintu ekyo kikyamu. Lwaki? Awo waayikawo omusaayi. Gwe batakolangako na mikolo nti kabajjewo emigerengejjo ate abantu we badda awali amaziga awali obusomu. Yes. Kiki ky'osuubira ekigenda okuvaawo awali amaziga awali obusomu obufaanaganako bwe butyo nga bwa musaayi. Bw'olaba ebyo toweewuunya kibi nnyo nti awantu ffenna bwe battondo lya musaayi tukolerako emikolo mingi nnyo okulaba nti tunaazaawo omusaayi ogwo waddewo watukule abantu basobole okutuulawo. Yes. Twali ekirowooza juuzi ennaku z'omwezi 31 twali ewa Jjumba Ssaabakabona. Jjajjaffe bamweyana ajja omu kwatuula
najja bamusindika n'eccupa n'ekola ki bantu abangi abo abasindikaga n'eccupa n'egyemusala omusaayi ne gufuuwa naye abantu bonna baavaawo ne bagobwawo basobole okunaazaawo ki omusaayi ajjawo amaziga n'oligerengejjo emikolo gino kegitayalika okugenda mu ki era waliwo emikolo egyakolebwawo okugjawo omusaayi ogwo naye kakati omusaayi ogwo ddala taata wamala gukyali gw'abaana bana basanjagibwa mu mbeera embi ennyo si yonna gye yategeera ate we bakomezaawo abantu babatuuze olidde emyoyo gyonna gigenda kusituka egigoberera abaana abo buli mwana aliko nga bwe nagambye obuufu mwe yayita bajjajjaabe bajjajjaabe bwayita bonna bulondoola kale nno kyoyogedde kituufu nti sekyalibadde kirungi kuzza bantu abo ne babatuuliza ddala awo ate we babasalira ki musango kale ndowooza okuleka nga olina ekirala kye wandyagadde okugattako mu mbeera eno abakulu batugamba nti omukulu yali ali mu kusaddaaka child sacrifice naye waliwo munnamateeka yabuuza ekibuuzo nti waliwo omuntu asaddaakira for child sacrifice olw'ebyobugagga ng'omusamize actually oyo taba namusamize aba mutemu mu lulimi lw'entegeera kuba teri musamize atuma muntu kutta muntu ate ekigambo okiwulira mu lulimi olutuufu okussa emiziki yes ekintu ekyo munnamateekera yabuuzizza eriyo omuntu eyali akozeeko ekikolwa ekyo mu lujjudde lw'abantu mu ngeri bw'atyo ate n'agenda ku baana kuba yali akyatta njagala yogereko ku kintu ekyo ne munnamateeka dde abuuza nga ndaba ayina abuuza ayagala kumanya nange kati njagala kumanya mu nsi eyo nti omuntu ayagala kusaddaaka olw'ebyobugagga n'akikola mu ngeri bwe nti ey'olujjudde erabika gye nnyinza okuyita ey'obwongo obutono ennyo kakati kisinziira gye yagenda ewa Ssaabatemu Ssaabatemu eyamuwa amagezi owulira yessebo kisinziira buzito ki bwayagala buzito ki bweyeetaaga ffe ene waffe kaleete ekyokulabirako tukola saddaaka ffe ezaffe zetukola ziba za ensolo bw'osaddaaka embuzi teyenkanankana na nte saate n'ente teyenkanankana na ndiga yes ene waffe bw'oteekako endiga kyamakulu nnyo era kinene naye ate waliwo n'ateekako endiga ezisukka mu 10 tagenda kwenkanankana n'akoze eki ow'emu ontegedde bulungi nnyo nti gy'okoma batumaze waliwo okwambululwa okumu kwe tukola nga bakwambula bagamba genda weeyambulule masanganzira 5 gaba masajja makazi amasajja amasanganzira amakazi misana ttuku sajja namulabako ekibuyaawo yava mu kawundo ekibuye ku lawunda yessebo yava mu kawundo ng'ali bute n'avaamu n'ebbaafu ye neyeeyira n'agirekawo n'afuga emmotoka ye n'agenda oyo teyatta muntu naye obugasi bwakyo si kyangu kaakati ono ye saddaaka ye Ssaabatemu yamutuma kutta baana
nga mwanoonya okufuna ki n'abalala gye bali ababikola naye abo tebabayo beeno waffe si basawo ba kinnansi abo batemu abo batemu kubanga eno tulinayo ba witch doctors ne ba traditional healers awo bokizayo otya mu lulimi enjawulo eriwa ba witch doctor ne traditional healers. Ba traditional healers ndowooza mu lulimi olwaffe wano abasawo ab'ekinnansi abavumusa traditional healers. Yes, yeah, healing. Kati witch mwe muli ebikolwa ebyo eby'ekitemu eby'ekirogo. Okay. Kuno si kusamize. Kuno si kusamize, teri muntu asamize. Teri musamize aloga munne. Aba teyasamize. Okay. Eso. Ebigambo bye bisembayo ku musango guno ku nsonga eno na byonna ebisofa bye twakalaba. Ebigambo bye bisembayo. Ebigambo byange bisembayo tuli ku mavi, tuli mu kwegayirira fenna naddala ab'enzikiza y'obuwangwa n'ennono. Ebiro bino ebiriwo nga bw'ogambye nti tewakyali lukya nga lwa mirembe. Tuli mukadde akakazigizigi ak'okusaba ennyenyi nnyo okwegayirira abalanga n'endiga tuziteekako tusobole okukola ki okuyita mu mbeera efaanaganako bweti. Tibajjajjaffe banyiivu nnyo olw'ebikolwa ebitandise okuvaayo bw'ebitonga bisongodde bwe bityo ebyali byabatwekwesa ng'abalya mmere nga batwekwese. Owulira? Yes, sir. Kaakati tusaba bajjajjaffe batusaasire batuggyemu abantu abafaanaganako bwe batyo era babatwalire ddala mu mbeera eyewala ennye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  buziba kitayinza kuddamu na kubalaba nti batukingirize eri abantu abo kuba kakati yes buli lukya nti ate ono bamusanze ataayiza baana ono bamusanze akola bwati ono bamusanze akola bwati kati nze nfundikira nga ngamba nti tewali kye tuyinza kukola kyonna okuggyako okufukamira tusabe bajjajjaffe batuviireyo mu bulambulukufu balage ensi eno ebyo ebijja ebyo tufe tusaba bibeerewo babirabe ebijja mu buli nfo gye batwala omuntu oyo tukakasa nti yatemula bijje n'ebikirako awo obunene. Osanga ensi lweno azuukuka etegeere si kirungi kukwekerera muntu asobezza oba alumizza obulamu bw'abantu. Nze ndowooza bwaiwaawo olina ekintu wali yanadde sagala kutaataaganya wayogedde noga nti kino kye twakalaba kikyali kituuza osinziira ku ki ku musango guno nakeerabidde olwaleero luno lwaki egamba ffe mbw'omwoyo olwaleero luno kabaka bulamu yasitudde enkundi ene waffe kabaka bulamu yasitudde enkundi nti buli kimu kati yakyandolinze tasobola kulaba omwana wa Nnambi ekitonde kye nga kisiguukululwa obwenkanidde awo mu ngeri y'okusanjagibwa bwetyo n'akyulayo gwa Naggamba kali kenkomezzaawo nti alissa munne ekitala naye alisibwa kitala kakati ate n'alabawo embeera endala ng'eyinza okuba nga ebikkirira oba ng'ekugira kati awo wekugambidde nti gakyali maki akyasindika ebigezo bingi nnyo eno mbw'omwoyo ffe tuba tubiraba. Kale omukulu nkweyanziza nnyo ssebo ate tunaddamu Katonda ng'akkiriza ssebo. Weewaawo mukama wange. Kale
abakulu kansuubire muggyemu ekyokuyiga ekitonotono. Nsobola n'okufunayo ko abalala oba omuntu omulala as far as spirituality is concerned. Waliwo ebintu binnyo bye tubuusa amaaso naye ng'ate bikulu okusaako obwanga n'okubyekenneenya bulungi nnyo. Kale tunaatandikirawo ate n'ensonga endala okwongera okunyonnyoka ebitambulira ku musango guno na byonna bye tulina okumanya. Kale nze muzzukulu wa Gabunga Moses Wamala atakumira mpeera batukumire mwebale gobera mu kuti gwa Uganda ey'enkya ate mugende maaso mbeere nga musubscribinga saako n'okugabana obubaka buno sharing no commentinga. Kale atakumira mpeera bankumire ayi Katonda kuma maaso moogi.